Endowooza yaabwemu ku muntu omu. Fenga pressure groups mu NRM tuli bannakyewa be bayita abantu abeekulembera nga batunuulidde woofiisi eziteekebwawo omukulembeze w'eggwanga okulabika nti kyeyabateerawo bakola emirimu egyo. So olunaku lwa leero tutudde wano nga twateekateeka omukolo ogwa NRM Reunion Marathon ogugenda okubeerako okudduka emisinde mu bunabyalo mu madisitulikiti ga Uganda ag'enjawulo ne wano we tuli. Omukolo ogwo gugendereddwa era omusimbuzi agenda okusimbula emisinde egyo ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne Maama Janet Kataya Museveni nga ba patroni ba NRM Pressure Group Network. NRM Pressure Group Network kigazi nnyo okusinziira ku nsonga ze twalaba nti ng'abantu baffe mu kibiina kya NRM bakoze ekisoboka okuwagira President Museveni n'ayimirira n'abeerawo ebbanga lyonna ne mu bukulembeze. Bwe twafuna ekirowoozo ky'okuba nti ffe tudifendinga President Museveni ne famire ye nga tubagamba nti tuwagira President Museveni 2026 bw'alita MK General n'alikwata. Bwe twafuna endowooza yaffe ey'awamu twabuuza kye tusobola okutegekera omukulembeze wa ggwanga okumanyisa ensi yonna nti kiki kye tukola. Olw'okuba nti tukimanyi nti bye tukola ng'abantu abatalina bifo be mulengera wano wonna obuvunaanyizibwa bwabwe businga n'abali mu mawoofiisi. Abali mu mawoofiisi tugenza okukyekkaanya nga waliwo entalo eziwasigalya ebigambo ne tugamba katukole okwetengerera mu buweereza nga abawagira ekibiina kya NRM abeegattira mu bubondo ze pressure groups. So ennaku z'omwezi nga 10 tuteeseteese NRM Reunion Marathon nga bwe njibagambye. Naye ebimu ku kusoomoozebwa kwe tusinze okusanga tutuuke n'okuba nga tuyita olukuŋŋaana lw'abamawulire luno mu kifo kino Kololo kwe kusooka okutegeeza nti abantu abalwanyisa enteekateeka z'ebintu nga bino bye tuleeta ku lw'abantu nga beeyagalidde kyali badde kirungi okusooka okuzeekenneenya. Tuzze wano ng'omukulembeze w'eggwanga amanye enteekateeka y'ebintu bye tulimu, naye ate tukyewuunyizza nnyo nti ate woofiisi Pulezidenti Museveni ezikola mu maka ge gye bayita amaka g'obwa pulezidenti woofiisi zonna ezigwa mu nteekateeka eyo ne mu kibiina. Abamu nga be yatuma enteekateeka eno batumye obusobozi okulabika nti ekibiina ky'abantu bano bonna batambuza ebintu nga biri bulungi. Twabasuubiza enteekateeka y'okuba ne kits we twogere lwali tutuuse ku ssaawa eno tetunnalabayo bantu bavaayo kwakitinga ng'omukulembeze bwe yalagira ebintu bino biteekebwe mu nkola. So nze ng'ogwange nga Serubiri kwali kulumirirwa nteekateeka z'abantu na kwagala kulaba nti abantu tebaddamu kufuna ebyo bye bayita ebyokubakozesa ze pressure groups. So mu nteekateeka eno bwe tugitunuulira nga tutuuka essaawa zino okulabika nti tukyali mu kulindirira okuteekesa mu nkola ebya pulezidenti bye tugenda okuteekateeka nabyo ku Sande. Ffe nga komiti ekulembera enteekateeka eno nga bwe mugiraba twasazeewo nga tukulemberwa okuweebwa amagezi omukulembeze w'eggwanga emisinde gino okugyongezayo paka mu January esande ey'okubiri. Ekyo kivudde ku kuba nti abantu baffe tetugenda kubakkiriza kutambula na kutindiga ngendo bajje wano era bakozesebwe olw'okuba twagala okugabana budget ebeeyisiddwa omukulembeze w'eggwanga ku kintu ekiriwo nga kino. Singa bukeera ku makyanga Serubiri baŋŋambye nga bye mbadde mpulira tibampa obukadde 2 omukolo gwa miliyoni 5. Sisobola kuleka abantu bano kubalyamu lukwe batambule bajje nga ne gye bava waliyo ebibanyigiriza nga n'enteekateeka yaffe yakulabika nti bantu kufunamu. Kyekyansabiza omukulembeze okwongezayo enteekateeka eno ebikola nga bwe tubyetaaga byonna bimale okutuuka ku mmeeza. Tukkaanya basaba ne banyabo kyabulabe nnyo okuba nti ojjanjaba omulwadde ate n'otamanya kimuluma naye ng'ate oyongera kukola ki? Abajja abantu bano be mulaba ekibaluma si ye kuba nti gavumenti teriiwo, gavumenti weeri naye ebikolebwa gavumenti biringa ebatali mu nsi yaabwe. Naddala mu kibiina kyaffe ng'ekya NRM olwaliro bwe tutunuulira enteekateeka nga zino ezigenda mu maaso abantu batandika dde okwekulembera kati ate abantu abeekulembera bakola nnyo n'okusinga ate abali mawoofiisi. Amanya agange nze Lieutenant Colonel Judith Asimwe nga mu mukolo guno ogw'okutegeka NRM Reunion Marathon mbadde omu ku ba executive member nga mbadde nga deputy at the same time mobilizer
engeri gyendi nti nno muludde mmwe ababukedde naddala mumanyi nti mbadde patron ghetto youth ebbanga ddene ate nga ghetto is part of pressure groups. Oluvannyuma mukulu Frank Serubira okusinkana president w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni and Command in Chief yamugamba ayagala okuddamu okulaba abazzukulu be n'okubeebaza obulijjo okujja nga bamulonda ate era n'okuddamu babuuza ssente zino zasindika ku grawundi zibatuuka kuba yafuna okwemulugunya mbu olumu ssente ezo tezituuka nga bw'azaagala. Kati abazzukulu be n'asalawo n'agamba Franka ategeke omukolo ogwa NRM Reunion Marathon nga muzeeyi ye mugenyi omukulu omuddusi ate nga maama Janet era naye ye mugenyi omukulu omuddusi. Kati NRM Marathon ebadde yakubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno 2023. Nange nfunye surprise era nga bwe muzze mulabye nti nze mbadde nze naboganizinze abasinga nze nabakubidde ng'abadde coordinator wa press kuba tulina media ezaffe ze tuba tumanyi nti eyo ekolagana ne gavumenti ejja kwogera kutuusa obubaka bwa president wansi oba obw'omuntu abadde ategeka. Kati nange eyo surprise ngifunye sijja kulimba nsi ntegedde reason lwaki naye nga chairman bw'ayogedde chairman waffe Frank Serubiri sijja kwogerera muntu ate era president gwe yayogera naye nze baŋŋamba muyambeko ng'omuntu nze ndi musirikale bakuwa command ne bagamba genda oyambe ku mwami Frank amutegeke omukolo gw'egutyo. So ye yamanye ebisingawo lwaki gongezebwa naye kyemmanyi nti muzeeyi bw'aba ategese ekintu